nga nze mpomyemu omutwe oba omulala yenna nsabe abazadde ba Alan Sewanyana abazadde ba Ssegirinya basenga be ne bakojja be tufune emmotoka tugende nnonye Museven bamwetondere nga naye bwe yeetondera Ruto ku mwana we. Ruto yakkiriza omwana wa Museven nga yeetonze n'ajja wano. Naffe olw'abazadde bano okubonaabona katusabe bagende wa Museven bamwetondere nga bwe yeetondedde omwana we nga asobeze eggwanga lyaffe ku ggwanga ly'e Kenya bate abaana baabwe. Otherwise bwe tutakola kino eggwanga nirigenda kumala abalamuzi bonna nga bakozesebwa ensobi ezalaba nti mu nkola y'amateeka g'ensomyeko amatono gesinaba na practicinga naye ate nga manyi omulamuzi tosobola gaana kye basaba genda mu constitutional court. Omwezi ogwedde omulamuzi Komuhangi yagaana abaka ba paalamenti bano okugatta emisango gyabwe gitambulire wamu kubanga gyonna gyekuusa ku butemu nga yagamba nti olw'okuba omusango ogumu ogw'obutemu guli mu kooti e Masaka balina okuwozesebwa mu kooti zombiriri kubanga tekiri mu mateeka ag'emisango egya Nnagomola okugatta fayiro zombiriri. Omubaka Alan Sewanyana ne munne Muhammad Ssegirinya bavunaanibwa emisango egyekuusa ku butujju, emisango egy'obutemu n'okugezaako okutemula nga gyonna gyekuusa ku ttemu ery'ebijambi eryakyaka ennyo mu bitundu by'e Masaka. Obujulizi kaakano obuli mu kooti bulaga nti abaka bano bombiriri be bawangayo obuyambi mu bikozesebwa ne mu nsimbi eri abantu abaatemula abantu abo. Bano kisuubirwa nti kaakano baakudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja ogwa Novemba okuwulira okunoonyereza we kutuuse n'okutandika okuyitayita mu binaagobererwa mu kuwulira emisango gyabwe. Akakiiko akalwanyisiza enguzi mu maka g'omuwa pulezidenti aka Anti-Corruption Unity nga kali wamu ne poliisi bakutte abakungu 5 aba gavumenti mu disitulikiti y'e Bunyangabu ku bigambibwa nti babadde beenyigira mu kulya enguzi n'okubulankanya ensimbi za gavumenti. Abakwate kuliko akulira abakozi Kiriza Lucy ono akwatiddwa ku bigambibwa nti yassa abasomesa 5 ku lukalala okusasulira abakozi ba gavumenti mu ngeri enkyamu. Abagambibwa okuteekebwa ku lukalala lw'abakozi ba gavumenti kuliko Kiza Jocelyn, Muchunguzi Kasangaki ne Achani Winifred era kigambibwa nti disitulikiti efiiriddwa obukadde obusukka mu 5 mu kusasula abasomesa bano ab'empewo. Abalala abakwatiddwa ye Basaaliza Joseph, District Production Officer, ne Asimwe Yusta avunaanyizibwa ku by'obulimi mu disitulikiti eyo nga kigambibwa nti ensigo n'ensimbi ezaweerezebwa disitulikiti eno ezuuka mu bukadde 9 okukulaakulanya abantu baazikola mu byabwe. Rugumba Eloni eyali ow'eggombolola y'ekabonero mu disitulikiti y'e Bunyangabu naye akwatiddwa lwa kuwa kampuni eterina bukugu tenda ey'okuddukanya emirimu gya gavumenti mu disitulikiti y'e Bunyangabu. Akakiiko kano akalwanyisiza enguzi mu maka g'obwa pulezidenti kategeezeza kya Bassa nti enkola ey'okuvunaana abakungu ba gavumenti abakola emirimu mu ngeri y'agadibengalye n'abeenyigira mu bulyako bw'ebbaluwa yakugenda mu maaso okwetooloola eggwanga. Mu mawulire amalala kyaddaaki omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni atadde omukono ku tteeka eryaleetebwa omubaka wa paalamenti wa Kampala Central Muhammad Nsereko erikwata ku nkozesa embi ey'emitimbagano eriyitibwa Computer Misuse Act 2022. Mu tteeka lino omuntu yenna takkirizibwa kujja ddoboozi ku muntu mulala oba okukozesa akatambi k'omuntu omulala nga tasoose kufuna lukusa okuva gy'ali. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ofiisi ya pulezidenti evunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire, Pulezidenti Museveni etteeka eryalitaddeko omukono. Mu mbeera y'emu Museveni atadde omukono ku tteeka ery'ekitongole ekya KCCA erya Kampala Capital City Amendment Act 2022 n'etteeka erya Mining and Minerals Act 2022 erikwata ku by'obugagga eby'omu ttaka nga lino liruŋŋamya ku kusima eby'obugagga eby'omu ttaka era atadde omukono ku tteeka eddala erikwata ku kuwandiisa abakuba pulaani erya Physical Planners Registration Act 2022. Kampuni ya gavumenti enkozi y'emmotoka eya Kiira Motors egambye nti ensimbi paalamenti ze yayisa mu mbalirira y'eggwanga okwewa kampuni eno okuzimba ekkolero ery'omulembe erikola emmotoka naddala ezikozesa amasannyalaze efunako ensimbi ezeefunako bitundu era kiziŋŋamizza emirimu gyayo. Paalamenti mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 yayisa obuwumbi 148 zigende mu kampuni eno okuzimba ekkolero erikola emmotoka wabula obuwumbi 80 bwokka bwe bwaweebwa eri kampuni eyo gavumenti bwe yawaayo. Ssenkulu wa kampuni eno Paulo Isaac Musaasizi abuulidde amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayibwa nti ekkolero lino liziŋŋamyemuko mu nzirukanya yali ey'emirimu kubanga ensimbi paalamenti zeeyisa si ze ziweebwa kampuni eyo.
amyuka sipiika Parliament Thomas Tayibwa abadde ku mulimu gw'okulambula ekkolero eryo n'okumanya emirimu egitambula. Kampuni ya Kira Motors mu kiseera kino ezimba ekkolero mu kitundu ky'Ejjinja erinagattanga emmotoka ezikozesa amasannyalaze era nga zino abakulu mu kampuni eno bagamba nti zaakutundibwa katale k'ensi yonna nga ne Uganda mweri. Ekkolero lino litudde ku yiika 10 lizimbiddwa kitongole ky'amagye ekya National Enterprise Corporation ng'omulimu guno gulondoolwa Ssettendekero wa Makerere. Amyuka sipiika Parliament Thomas Tayibwa bw'abadde alambula ekkolero eryo yeebazizza nnyo abali ku ddimu lino olw'obumaliivu bwabwe boolesezza mu mulimu guno n'agamba nti Parliament yakwongera okubawagira mu nteekateeka zaabwe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museven kinajjukirwa nti mu katuubagiro k'ebbula ly'amafuta mu ggwanga yategeeza nti ekisobola okutaasa eggwanga lino be banaasa okutandika okuvuga emmotoka ezikozesa amasannyalaze okukendeeza ku buzibu n'akatuubagira akabawo buli kadde nga bbeeyi y'amafuta yeekanamye. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe kagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tunaddiŋŋana edda.